omulaba ali ku kifene kati teri muntu asobola kulaba video eno eri emotional bwetyo n'omugamba nti kyawa Bobi Wine buli agiraba ng'agitwalirako mukyala we nga batulikanga bakaaba okitegedde kakati ono ye muge 230 anaaba mungu amutaddewo nga mulamu amanyi ganaaba nago mayitirivu. Yes. Era eno video girambo ojja gikomyawo 230 teri muntu asobola kulaba emotional video efaanagana bwetyo omusajja yenna olubadde mu face atambuza bigere eyalyanga ku Sheraton eyalyanga KFC ali ku kifene kitaalya ng'ogenda nti akati Kyagulanyi twamugoba mu bantu ontegedde anaagenda okuva mu nsika eyo gye mumukukumye gye mumusibidde akomewo ku street ng'oyinza okugamba mbogo yeeyita. Whatever you have, however mighty you are, whatever arms you have, when the citizens rise against you, you are done. Because you say, oh, I have the army, I have the police. Excuse me, the police you are using, the army you are using are relatives of those people you are going to do what? You will send them, when they get there, they will turn around. Because every citizen, everybody living in this country has one chance in life. Nyina mukwano gwange. Nyina mukwano gwange. Yampadde ebbaluwa. Ngende mu State House. Mbu waliyo futaali. Yagimpadde ebbaluwa gyeri mu office. Ate bigambo bye olwaleero abantu bayinza okubitwalanga ebikulu naye tebikyalina kye bigattako. Ebigambo bya General Tafiire bikulu naye tebina kye bigattako. Kibisobola kukyusa. Tugenda gigulawo. Nina okuba ku Saazi ow'Eggomba member Parliament wa East. Teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musaayi gw'Abannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitiira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Ssenkubuge Jafari. Bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter. Emikutu kw'osobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Emboozi mu Yuggi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Ssenkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Ssenkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 Ndi wano ne Sheikh Kamyuka tuze tuwaye Emboozi. Kubigenda mu maaso essaawa zino General Kainda Otafiire alabika nga ayongedde okwagala okuluma naddala ng'ali mu gavumenti yaabwe gye balita mu buyinza. Wetogera essaawa zino bingi byazaayogera naye yavuddeyo n'akolokota nnyo n'asekerera era n'anenya nnyo gavumenti okwekuumira mu buyinza aba gavumenti ezekuumira mu buyinza nga zikozesa emmundu. Naga nti emmundu temuli kantu. Naga nti singa bannansi banaayimuka, singa bayimuka gavumenti esobola kusigalawo ne bwe berina emmundu ezifaanana zitya, ne bwe berina ebikompolo bifaanana bitya, ne bwe berina bannamagye abafaanana batya, teyinza kusigalawo. Naye bino byonna byogera ng'oba oli awo n'abali ku ludda olwa opposition nga nabirabye boogera kyokka ng'ate abyogera. General Kainda Otafiire akolera mu gavumenti ya Museveni, mwasasulwa omusaala, ensako n'ebirala byonna era mwabadde ebbanga lyonna era y'omu ku abo abaalwana okulaba nga gavumenti eno ejja mu buyinza. Kiyinsanyusa okulaba ssebo. Kaakati egundi obadde oyagala ni abo abibagamba ate okuba ekizibu ky'amawanga ga Afirika n'obukulembeze baako omuntu avayo n'ababuulira kye balina okukola
bonga bamutwala ku opposition akati gofusa opposition nyo acholi so aba abantu betagisa mu bukulembeze abantu nga botafiire betagisa era mwina nakubagala bwagazi kubanga nawe okimanyi bulungi era n'abakulembeze bakimanyi bulungi nti obukulembeze si mundu obukulembeze si mundu obukulembeze kuba kwagala okwagala kasita kuggwawo ne bw'obeera n'emmundu ezifaanagana zitya tosobola kuleeta kwagala kwa mpaka kati abakulembeze ba Afirika kyebakola ki kyebatawa nnyo budde nakulowoozaako nti oluvannyuma lw'okuba nti okwagala mu bantu kuweddemu ku sayidi yange ngenda kukola ki kati nga yesembereza emmundu ndi kati nja kubafuga nga neeyambisa ki nga neeyambisa emmundu yenna anaavangayo okubaako kyaŋŋambako nga mumusiba yenna anaavangayo okubaako kyayogera bw'ati nga muteekako emisango nja kukozesa kkooti nafuye wano nafuye wali ebyo byonna buli mukulembeze asobola okubikola naye ekiseera ekisinga okuba ekikulu ennyo omuntu kyaba alindiridde oyo abeera mu buyinza kyekiseera bannansi abo b'obadde okolako ebyo kyekiseera lwe basobola okuvaayo ne bayimirira ne bagamba mutuule ne bagaana akaseera kwaliwo kakubisizaamu akafaananyi ngoba akaanako kaze ne kakuyimirira mu maaso awo n'okagamba tuula ne kagaana ne kasigala nkayimiridde nviira ne kakutunuulira nja kukuba ne kasigala kakutunuulidde weekati olumu ne kawanika n'akagere dadi jja kukyamba okitegeera kakati akaakaana ku bibiri kabaako n'ekimu eitha oba okakuliza nga tekalina mpisa oba babeera baakabbirako dda nti sigwa akazaala kankutwaliko mu by'entertainment chikeni tewamulengedde nga awalabula kitaawe kati akaana ku bibiri wakakuza bubi empisa tekayina obanga waliwo eyakabbirako nti kitaawo oyo omusajja gwolaba mu makaawo si yaani si ekitaawo so kati ebigambo bya General Tafiire ekituufu bye bituufu lwakuba nabo balina obuzibu nti bamala kufuna bye basoomooza ne bafuuka nti ate bo bagenda kwogera amazima amazima olina okugatambulirako ebbanga lyonna ogwogere mu ssanyu ne wali okusoomoozebwa naye bano ekizibu kye balina nti baate bwe basanyuka ennyo ne beerabira nti bino baali balina okubyogera lubereberye because regimu eno baadde n'obudde bungi baadde n'obudde bungi bajje Tafiire obugamba ku bannaabwe nga n'embeera eno gye boogerako ey'emmundu eyaki nga tennaba kubawala obudde babadde babulina tebabukozesezza kati ekizimba buli bwojjukira okukijjanjaba nga kyo kitandise okunoonya ekigenda okwabikira kubanga ekizimba kye bayita Uganda anytime essaawa yonna kyalaga dda windows wekigenda okukola ki okwabikira ate kasita okikyusa n'okigamba ne kakati obadde wakwabikira wano kati yabikira eno ojja kulemala oba entunuka ng'ekulaze nti nze ngenda kwabikira wano bwe bayita nti wewali omumwa waliga nti wano wewali omumwa sawa olugezigezi n'aleeta empiso naga tugifumite yabikire wano ogenda kulemala ejja kujja oba oyagala oba tokola ki oba toyagala ojja kuba weebase ogenda okuzuukuka bwoti nga we yakoze eki nga yeyabise tugina ojja kuba tokyakirinako ki control ne bano babadde n'obudde bungi oboogerezeganya ne bannaabwe kubanga ebintu byonna ebisobya olwaleero regimu eno tekyasobola kubitereeza ng'eri mu buyinza tekyasobola erina abalina okubitereeza balina kugumiikiriza bano abaliwo baveewo kuba bano abaliwo tebakyalina kirungi kye bakola kati bulunaku bongera kukola ki bongera kwonoona ate ensonga lwaki ne Mungu akyabaleseewo bonoonere ddala byonna bikole ki bigwewo kati ate Mungu aleta bagenda okutereeza so kakati ba General Tafiire okwogera bino
olwero kati kulinga kumala ga mu bulago bana abantu tebakyasobola kukyuka omuntu nga toyagala kitambo kimukwate sala amagezi okulaba nga ekitambo tebakimusala kasita bakimusala oyo aba afuuse musezi kati bano ekitambo ky'obuyinza kyabakola ki kyabalinnya dda myaka 45 myaka 4 kibalinnye tasuubira nti bonakwata akazindalo n'otuukawo n'obagambako nti lwe kigenda okubaamuka mubaleke ekiseera kigenda kutuuka bannansi bajja kusituka aye teri agenda kusobola bayimiriza babagambe mutuule bagaane okutuula muveewo bagaane okuvaawo okiwulidde abakulembeze ba Afrika byebawulira byebawulira ebyo so kati ebigambo bye olwaleero abantu bayinza okubitwala nga ebikulu naye tebikyalina kyebigattako ebigambo bya General Tafiire bikulu naye tebina kyebigattako kibisobola kukyusa mu mbeera eno gye tulimu ng'abantu abamu bayaayaanira enkyukakyuka nga bagamba nti ekimala kubanga era nkutegeezezza nti ebigambo byebimu era opposition bye boogera kati ate ogamba oti tebikyalina kyebigattako bikulu nnyo ebigambo bye naye tebina kyebisobola kukyusa kubanga y'omu kubayonoonye y'omu ku abo aboonoonye kati akyayonoona akyali mu boonoona si ye Minister wa Internal Affairs ye kakati bw'obanga oli Minister wa Internal Affairs bitambula bulungi bano balina embeera ebagamba nti bwe naavaamu gavumenti nenzira ebbali bajja kuntulugunya bajja kukola booti ebbanga ly'omala ng'okyatya okutulugunya otya okwavuwaza otya okukola ki ne bino tobitugamba kuba tebina kyebigenda kukyusa omala kubitugamba naye n'ogenda ne bakutuma n'okola oba ntegedde omala obitugamba eno tugamba bambi omusajja wattu kyokka ate bagande kakati linnya nnyonyi ogende Singapore ng'okola ki ng'agenda ng'olinnya kakati omukyala talangira musajja nti tamalaako ng'ate ali mbufumbo bwe banayiba bajja kuseka omusajja baba tamalako mu bufumbo bwono nayo ki atamalaako kusooka kunoba bakugamba ki ekyakunobeza nti omusajja nedda ontegedde nyawe oli mu bufumbo oli kusuuka ogolola oli mu kisenge essanyu olikutta nti omuntu alabe n'akasajja kano omuntu awona ddi olumbe luno olutamalaako olumbe luno bakugamba waivaayo nti asiina gyendaga kati oba otulimba kusooka ine General Tafiire okugamba banne nti bannange bino tebikola biti tebibeibaaza tebikola ki nga tebo mu gavumenti yabwe okyalimu olina kusooka kunoba sooka onobodde ebbali abantu bakubuuza owaaye kyekikugjeeyo nti abasajja bavudde ku ki bavudde ku mulamwa kubanga Kano Besigye bwe yali ava mu gavumenti mu 2000 yamanya bano abantu yasooka n'abawabula yabawabula 5 abawabula 2 abawabula 2 ne batandika omulaba obubi n'agamba omugezi baviira okitegeera byonna ebyagenda mu maaso n'okukolebwa nga bikolebwa ali bbali nga n'okulangirira akoze ki alangiridde Mbabazi bwafunyemu ku magezi agaga nti abantu bano beetaaga okutereeza naye yasooka bawabudde amaze kutuuka eno embeera n'emukwata n'alaba nga bye yafuna tebyamumala n'addayo ataano n'obwakola ki obwasigalira addayo abo no okiwulidde ne bamukwatirayo oyo tajja kuddamu kuvaayo tajja kuddamu kubulikika paka nga amaze kufa okiwulidde kakati ne bano bingi ebibatiisa bye batunuulira bwe naavaayo banandaba batya kyekinaddako kyekinakola bwe kiti ontegedde bw'oba tosobola kwistandinga n'ogamba nti kakati bisimillah nvuddeyo kaŋŋende bannansi banyonyere kino ne bino tebitugamba kati bwetugamba ffe tubirongoose bw'ogamba ffe tukole ki mwe bamu bw'oba oyagala okubatereeza vaayo batereeze open nga totudde nabo ku luseniya naye okyali ku luseniya oli awe n'okyavulubana kyokka owooza mukoyo okulya ku luseniya lw'abasajja bano balya bubi n'enkya tugenda okwetala ku kyakulanki ng'era otudde nabo
tutukise tuga nti anti waliwo abagamba nti kubanga olaba Mawu buyagaga nti abasajja bano bwe tuba nga tunakyusa obukulembeze tetuna kubabeera wala kati era yezimu kwezi ensonga ezamutwala saidi eyo mu gavumenti ya Mwai Museveni akole nabo kati oba otafiire naye gyagala okuba nga ayogerera ensonga zingalowooza nti mukwogera nga gyali bwe zinasobola okuguka obulungi. Mawu ebbanga lyamaze kuba minisita yakakwata abali b'enguzi bameka oli yagenda na bizibu bye. Mawu embeera gye yalimu nze nakkiriza agende. Embeera waliwo embeera weetuuka bwana Mayanja nga ne bwabeera mu kyalo okkiriza n'ogamba nti yakole ki agende anobe. Kati Honorable Mawu ye yali mutuufu akole ki agende yalina ne bwaba mukyala mutuufu ekimala kimala Mayanja kanobe omusajja akoze eki asusse. Kati ne Honorable Mawu embeera gye eyamuliko personal yali mutuufu agende anoonye kasente yali bubi. Mwe bana abasajja ebintu naye omusajja yali alina ekibiina ekiramba Democratic Party sebo kifuna sente za iPod obuwumbi n'obuwumbi obwa iPod balina edduuka e Kampala mwe bajja omusolo kirina abavujjirizi tekirina ekibiina ekirina abavujjirizi tekibeera nga DP. Era obwajja nga babulyanga ku lubalaza awo Mawu ng'akwatako wano Musiranda ng'akwatako wali gundi ng'akwatako wali Lulume ng'akwatako nga buggwawo. The reason why bamala ebbanga nga n'ekizimbe ko bakolera tebakisasula nga baba wakyabwerere. Oye? So kati embeera Mawu gye yalimu nze saamunyiigira era namwagalako ekintu kimu yagenda misana ng'ensi ekola ki yagenda emisana bamuwakanira ate teyagenda nnyo mu kuculupya nga kuno okw'abansi bambi. Mawu teyaculupya yatugamba kimu ti bannange nze ngenze kuleeta peaceful transition. Kati peaceful transition tusobola okugirinda leero enkya eyinza n'okumala emyaka 3 nga tugirinze tugirinda. Kati tunakubeera abagumiikiriza tulinde peaceful transition omusajja gye yakola ki gye yagenda okunona yanona. Era ensonga lwaki olaba nti y'okugenda kwe tekwaleta bigambo bingi. Yavaayo n'atuuza press conference n'agamba twakoze n'endagaano zizino nasayininze wano ngenze kuleeta peaceful transition. N'akola ki n'agenda okitegedde. N'ekifo bamuteeka ekya Minister wa Justice abantu basuubira nti awo wennyini we bamutadde we wali peaceful transition. Singa bamuteeka mu Yunula yagenze okunona peaceful transition muteeka mu Yunula. Ne bamuteekera ddala watuufu wateekateeka amateeka mubeera mwagala okukola review mu constitution awo we wali omulamwa. Abantu baga nti omusajja yagenze gireeta. Naye njagala okutegeeza omuyala tebamutuma mu kiyungu. Omuyala tebamutuma mu kiyungu. Ebifya ajja bimalamu. Kati aba DP batuma omuyala mu kiyungu ali ku bifya abikola ki abimalamu ali ku bifya eggwera. Owaye okola ki mu kiyungu nzija. Bwe tudde ku nsonga ya otafiire tulaba nti kinsa okumuleetera obuzibu kubanga byayogera ku bakama abe era abantu mbawulira nga boogera awo nga bagamba nti naye omusajja oyo tebimuleetera obuzibu. Nga buzze olaba awo mutuuse era obuzibu bwe tusuubira nti General Tafiira anaabufuna bwe buzibu demokulasi gwamazeemu ebbanga gwaleese. Ontegedde? Abaddeyo eri ebbanga lyonna lya myaka 4 nga bakola demokulasiya. Kati abyogere naye aloze ku demokulasi gwalwaniridde. Democracy ali mu basement. Oyo democracy yitaga nabo bagenda okufa nga bamulozezzaako. Ontegeera? Era baga nti omusajja ajja kufuna obuzibu. Democracy gwe bayimbidde ebbanga ddene nti emyaka 4 nabo babeereyo bamuwulire bamweyagaliremuko. Gwe jene weyagalirako mu democracy ng'ali mu basement. Tolaba nga ebintu biba birungi.
democracy wa basement niyagalako mu democracy ng'alimu ekizeiro niyagalako mu basement mu democracy nga passport bazimugyeko because ezo ze results ezibeera mu mbeera y'okuba nti omuntu akola ensobi ng'omutunuulira ebbanga eddene otuuka ekiseera naawe ensobi neekuliiramu era ffe mu busiraamu yensonga ki batugamba nti bw'olaba ekibi ng'okirabye bw'oti mwena ne mukikkaanyako nti ekyo kibi obusiraamu butugamba kozesa methods 3 eriwa n'eriwa method esooka ekibi ekyo sooka okwate n'emikono gyo n'ebiyungo byo okikole ki okijjewo kasukeeri method ey'okubiri ekibi ekyo kivumirire rather kyogereko ndowooza kwe kukivumirira okyogereko buli woobeera okyogereko osimayo bayo method gyakozesa okyogereko buli muntu akikole ki akitegeere ne method esembayo kitamwe kitamwe beera mukambwe ku kyo kiddukemu bwe kiba ekibiina kya bwegasi vaayo bwe kiba ekibiina kya byabufuzi vaayo kubanga tasobola kukozesa method zino ebbiri ng'ate okyaliyo eri bw'onaakivumirira ng'okyali mu bo ojja kufuna ebizibu bw'onaagamba nti okijjewo nga bo okyali mu bo ojja kufuna obuki obuzibu kati ekisinga okubeera ekyangu kozesa method ey'obunafu vaayo kitamwe kiviire okiwulire so n'ekirala abantu balina okuvaamu embeera eyogamba nti hawayo kayogedde bw'ati agenda kufuna ebizibu kayogedde bw'ati oyo bajja kumutta kayogedde bw'ati oyo bajja kumusiba kubanga abantu bangi boogedde era abamu gye basibidde olabyeyo wano omusajja galuka kwenza yawandiika buwandiisi tebagire bwe yawandiika ne mukuba kibooko abawandiisi ne bafa bonna oli bw'ayogera ne bamutta nga bonna babeera bafudde bwe batwala kyogamba basement zijjudde bannayuganda miliyoni 45 waliwo abagendayo n'abakyagendayo okiwulidde oba naawe oba nange naye gwe kyoba olina okubeerako shuwa kiri ekintu kimu nti wakati mu kuba nti ogenzeeyo era bagamba toddamu okwogera bino abalala bajja kwogera dictatorship kyeyerabira ekyo nti bw'ozibuuna omumwa omulala ayogera mu kumuziba ate oyinza okuzibukula emimwa gy'abalala nga 5 bo ne batandikirawo ng'obadde tobamanyi from nowhere ne batandika okwogera the reason why dictatorship ensimbi etandika okuziteeka mu mimwa okusinga enguudo anti aba yakaziba ogwono ng'omulala gutandika okwogera aba nagwo agukutteko ng'omulala guvaayo okiwulira nti kaakati kangu ekyokulabirako nti gavumenti yasuubira emyaka 2 Kano Besigye gye yasavingako opposition balina bye baatuuka ne balaba nga bamukoze eki bamunafuyizza nga bagamba nti kati ono awedde nga n'abantu ebintu bya opposition bibatamye aga kakati era newe tuba tetulonze newe tulonda byonna kyekimu amaanyi gavumenti ge yateeka ku Besigye gosula yategeera nti Bobi Wine agenda kujja n'amaanyi leero gena gateeka ku Bobi Wine enkya omulala akole ki omulala ajje ekibeera ekikulu olw'okuba nti bonna Besigye byeyayogera Bobi Wine byayogera bonna opposition bye boogera ekibeera ekikulu si kugenda ng'obasirisa mu mbeera ezabwasa kinnoomu otojja kumalako balina kusirisibwa batya kukola kwezo ensonga ze boogerako eziri mu muntu wa bulijjo teri ajja kuddamu kwogera walabye Kampala bwe yafaananye olunaku lwajjo namulabye n'omugaga hamu awo ng'akwata akatambi kati bw'obyogerako obeera opposition gwevaayo oyogera oge nti naye Kampala afaanana bubi lengera amataba bw'oba minisita bajja kukubirayo simbage kati gweotanze kubeera opposition nti ekibeera eno mu BNRM olina kuba musiru amataba yadde gajeze ne gali ekibuga Kampala gwe nkuba guyite musana
okiwulidde naye gwe tosobola kujjusa muntu nti enkuba etonyedde olunaku luki olunaku lumu essaawa yatonyedde essaawa ezitaweza ebbiri gwe tosobola kuddako n'ogamba nti bwenaatonyera essaawa 3 ennaku nnya za muddiringanwa kinaaba kitya mu kibuga wakati enkulaakulana togiraba nga egenda kuba eri haayi so kaakati abantu baffe abakulembeze bayigenga okubaako ensonga ze batereeza nga omungu akyawadde obuki obulamu ng'akyabubawadde obuvunaanyizibwa ng'akyabubawadde nga bakyasobola okubaako bye bakyusa ng'obuyinza babulina kwakati olwairo gye notafiire oli minisita obuyinza okyabulina obukola ki obukyusa byolabye bitatambula buki bulungi ate ayinza okuba nga abulina obukyusa naye nga ate bakama abe tebaagala akyuse ate okolayo ki omusezi otambula naye ki ekikutambuza n'omusezi omugamba lekera okulya ennyama y'abafu agamba nze nkyagirya okitegedde muviire genda bwona mulemerako ogenda kusera kati walaba nga tebagala kukyusa gwe obakolako ki obeesonyiwa bwesonyiyi lezo niwayo olaba abavoka tebamwa nnyo matu olaba abavoka bamuwa matu tebamuwa matu beebuuza avuga ki otugamba abasajja babi kyokka ne ku kabineti okyatuulako nga minisita ajjudde kati abantu bagamba nti alabika muyaaye aze kutujjamu byaffe teri ajja kwegattako so mu bufunze otafiire bino byayogera bw'aba ayagala okubyogera obulungi bannayuganda babiwulire abaviire ajja byogere ng'ali eno bbali naye bangi abavuddeyo ne babyogerera ebbali ate ne beekanga ng'ate bazzeeyo kati ngaawo mukulu Sejjusa amama Mbabazi omugeddeko wano okuvaayo omusiraamu tasiraamuka kuteekako nkofiira nakanzu era omuntu yenna atandika okukyalenjinga omusiraamu olw'okuba ayambadde kanzu kyokola oba tokitegeera omusiraamu asiramuka na nniya okukkiriza kwe kyekumugamba kyakola alina okuva mu bino ebyobufuzi mu kibiina oba kyenaalemu odde mu bibiina ebirala bya opposition mubiri si gwe gulina okuvaayo abasinga mu opposition abava mu NRM bavaayo mubiri ebirowoozo bikola ki bisigalayo ebirowoozo bisigala eri enjala buli wemuluma ng'agamba naviirayo ki bw'oba baba na school fees ng'agamba nonno nakola nsobi okiwulidde kati ng'akwata essimu ng'ate ayagala akuba essimu eri gye yava bamuwole olwo akubira mikwano gye abaana embeera enkutte nyembisayo bukadde 3 abaana bagende ku ki ku ssomero twagamba ng'ogenda ffe tubuulye tuddemu twogere ne muzeeyi okirege muzeeyi agenda kubeera n'omukolo gw'okulayira jangu obeerewo tobalaba nga buli kiseera ku mukolo gw'okulayira waliwo abajja nga bakwera kwebwalabwala yebwalabwala bwati bangi bajja beekomomma teyagala ensi ekole ki emulabe teyagala ensi emulabe era wajjawo mukulu olumulaba nga yeetonda onna ensonyiwa saamanya natomera nali manyi bintu naye ebyo byonna babyogera bwongo butegeera ng'akimanyi bulungi nti byayogeranga ng'ayogera ku banne amama Mbabazi byayogeranga ku gavumenti tebyavaawo tebyakyuka era ensonga lwaki takyalina TV gyasobola agendako teriiyo ate ogendeyo gigambe ki nga bwe wojja n'oyogera ne bigaana okukyuka aye n'omaliriza ng'ozzeeyo kateri kyobula nga abeere abantu bagamba omusajja ye akyaliyo naye tumanyi ti omusajja akyaliyo oyo omuntu kasita olya nga atandise okubeera mu mbeera efaanana bweri omusajja bulijjo akyaliyo ng'omanya alina bye yali ebitaali biki ebitaali bituufu abantu abagamba muwoga akaawa kyokka ye n'amusiba n'omusiba n'amutwalira banne muwogo n'akaawa bagenda okukola omusajja amulwanira n'omulwanira Ose kati ate agamba muwoga akaawa ate lwaki amulwanira wuyo atisse ekiveera akitwala waka so abagezigezi bamanya nti kale yadde akaawa tusooke tulyeko tulabe naffe tubeere sure kati bano Bambabazi bagamba nga gavumenti mbi gavumenti mbi bannange nze nabavuganya kyokka batuuka ebyokulya nga bize ku mmeeza yasinga okuvulubana yasinga okuvuubiika
Ayiko kyolidde ekivamu ngagana ezi TV kanze esonyiwe ate ogenda kuswalira bwereere. So kakati bakulembeze bayiga okukyusa ebintu nga bakyali ne bannaabwe bisobola okukyuka. Okay. Waliwo ensonga gye mbaninya tutunuulire okuba torch mu NUP mu lugendo luno olw'emyaka 5 kubanga tuwosinzira ku mbeera bweri nga bwetambula essaawa zino nga bw'obiraba ebyobufuzi bwe bitambudde bwe biri essaawa zino NUP eno ogisubira okuba nti enaaba ekyali n'amaanyi emyaka gino 5 we ginaggwerako n'okukiraba kuba n'okwekanagana nga bwe gabadde nga tetunajja mu kulonda gagenda singa ne kugano ku lwaki abantu banyiivu mayanja abantu balina obusungu. Allah ng'oyagala okumanya obusungu abantu be balina ngenda mu constituency y'Obutambala ewamu nga Kivumbi abantu balina obusungu. Twabona omuvubuka simanya mu Kiibi ono eyabba obululu bwa Mwanga Kivumbi akalulu akajja ne bwana akanoonya nga bamalayika be bagenda okukakuuma ajja kukwata kyakusatu tasobola kukawangula abo n'abalidiya tebasobola. Abantu balina obusungu okiwulidde because bano bamezze n'okuluma ne bakola ki ne baluma. Kati ogeza gende Butambala olabe tosobola kugenda nobba akalulu k'abanno ng'ensi yonna ekola ki eraba ekulaba bweti n'okabba n'otwala kampaka n'okuba amasasi DRF n'ozitwala lwampaka okitegedde akalulu n'okatwala abaana baabwe n'obatta okitegedde kandidenti gwe babadde beekutteko n'omusiba abaana baabwe abadde balinanye kandidenti abasukka 50 nabo n'obasiba. Kati gwe amagezi ogajjawo agaga nti ekisanja ekijja NRM egenda kuba y'amaanyi nnyo Butambala. Mwe bano abantu musubira roboti tebanyiiga kale wakiri twala akalulu abantu bamanye nti ebyo twabimanyiira negwe abantu noba provokinga okutuukira ddala ku ddala erikola ki erisembayo gwe genda oyite mu Butambala omulaba abantu obusungu bwe balina. Abantu balina obusungu era nze omusajja ono mu Kiibi nimwewuunya musajja nannyo mugumu. Abo abantu ogenda bafuga otya era ogenda ku mukolo obagamba otya olwakuba ekyo omukisa mulungi kye bafunye bukyanga bamulonda tebaddangamu mmulaba beesiriwaza nnyo abantu bukyanga bamulonda tebaddangamu kumulengera si yoli awoza nga teeka mu nkola agaba enkumbi agaba obusengejjawo obutunda taddangamu yadde ogabira omulema okitegedde because naye alinga eyamanya nti eno bomu yennyini gye neetulisirizaako tosobola kuba nti oyagala bukulembeze oyagala bubaka bwa paalamenti nga mu kulayira oliyimiridde ku malaalo g'abaana b'abanno kwosinzira n'ogamba aisweya okitegeera ku malaalo gaki g'abaana b'abendi. So kakati abantu yonna okwetoola eggwanga kana akalu akawedde kabaddemu ekintu ekyasinza okunsesaamu ekimu abantu bonna bakkiriza nti abasajja batubbye owe NRM bakkiriza nti wabula twabbye opposition naga nti wabula mutuufu ebisajja byo byatubbye leero zoni wayo yensoma kyo ndi constituency ziri silent ng'olina gy'olaba ng'omubaka wa parliament yawangula ne bakuba eŋŋoma sirina nnyo gwe pulezidenti waawe awangula gwe pulezidenti Museveni ze nakugamba abawagizi be bali invisible ne bwawangula tebajaganya babira bali mu kamuuli balingiza bati tebalabika ne bwawangula teri yadde ajaganya. Kati okimanyi nti oyinza okutambula okuva e Kampala ne bakutuma omuntu yambadde t-shirt ye NRM omulwadde waawo otambula okuva wano paka Mityano ayinza okubula naye nga ate babebe kulu bakuba t-shirt ziri mu milioni 7 okitege ate zonna nga bazigaba.
kakati tolabanga kulale nga batunda bambadde yero bambadde yero nze nakikugamba omuntu yenna ayambala yero kulale ya NRM ajja ne saati 2 omukolo olugwa bwati bwepa ngena agikweka mu nkwawa nga ateekako essaati nga yesaanya abawagizi be NRM balinga babbi babinyeebwa wabako ku nva z'ebinyeebwa bamwineyo omuvubuka yabba enva z'ebinyeebwa nezigenda zimukwata wano nga olumala okuzibba bwati ng'akola ki nga yeesaanya bwati kakati jjajja kye yakola ng'amuteekamu akaziŋŋoonyo mu kamwa akakabaddiyo kamanyi jjajja yajalaga ani abbye ebinyeebwa sinze nafuka sinze ebinyeebwa birwawo okuva mu kamwa kakati bonna n'abasimbisa layini bwati musimbe layini leero ngenda kuzuula yajja yagamba ngenda kuleeta omulogo wange agenda kunzuulira eyabbye ebinyeebwa ng'ogamba ababyebye benyegenya n'agenda mu lusuku wali n'asala akaziŋŋoonyo n'agamba mwenna mwasame bonna ne basama kati batandika ogenda ng'okateekamu ng'ogaaya akaziŋŋoonyo bw'otyo emirundi ng'esatu ngwe nga kakujjamu ng'atunulako bw'ati paka bwe yamugwako naga tonaba kulya ku binyeebwa yasigala yeegaana okakasa nti namugamba labayo laba ekiri ku muziŋŋoonyo yafukirawo mu mpale ati abawagizi be NRM babeera eri nga bakulaga bawagizi nnyo bwe batuuka eno ku ground teryanyega biba birala nnyo nerizoni waayo ku luno bategedde nti n'abatuwagira nabo bannanfuusi tulina kwerwanako yonna gye bayise babadde mu kwerwanako buki beerwanyeeko nze kanku ekyokulabirako olaba akalulu kemawokota ewa Dr. Hildaman ezo CDR form 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 zino ze bansindikiddeko kiki kyolaba awo sinkuutize no bakuutiza kati eno yentuufu bakuutiza olaba nupu nga weefuna 2 nga bakuutuze bati nga bateekawo 2 wano nga bateekawo 6 okimanyi DR form zino zezalangira Mary yakyambadde enfu kakati Hildaman akugamba DR form ezifaanaganako bwe ziti ziri 106 106 nga nkuutize na Mary yazikwata nafuna abaana abamanyi okuutiza obulungi ate mu babbya kana akalulu sirabanga muntu mujeganga Mary yakyambadde buno obubbi ate oba kati kibaje azaamu kapeeni ngena zikusindikira ku video eno ngena zitereka abantu bazirabe azaamu kapeeni kusindikira ozira kakati oba Mary atwaniya oba eri waffe mpijja abantu bagamba obukadde magezi nga tofaananya Mary kati gwe yadde kale oli mubbi ekika ki okola otya ekintu ekifaanaganako bwe kiti era ne returning officer Registrar Electoral Commission empigi n'okoona sitampu mu DR form efaanagana bweti kalina abalamuzi mu basaasire nawulidde Dr. Hildaman agenda mu kooti ddala mulamuzi ki agenda osala guno omusango ogwa enkuutize DR form nga zonna nkuutize mulamuzi ki era nze njagala lwe bagendayo ku kooti olusookera ddala nyina okubeerayo ndabire ddala omulamuzi agenda okutuula mu musango ogwo nsogo ngogoberawo omusajja okufayiringira fayiro nga DR form zifaanaganako bwe ziti nawe nobeera nga nti ndi mulamuzi nyina okuwozesa mpozi baleeta oli owannamere yani oyo omulamuzi w'e Masaka yasala gwa Namere mulungi gonajja kugusobola oyo yekuba yakola endagaano tagenda mu kereziya tagenda mu kanisa tagenda mu muzikiti talina waalinya yali mu nsi asitwagolinga nansi paka Mungu lwali mujjawo ono oyajja kugusobola so kati kyembadde nkulaga nti NUP
talina kye yakyuseeko ku buwagizi wadde n'akamu. Ndi bano bakola era bayagala okulya kyonna. Bakute lumu. Bayagala okulya kyonna, bawangule Buganda, bawangule Busoga, bawangule ki, ne bakola ensobi nnene. Ne bannansi ne bategeera nti okitegeera. So bandizooninze NUP okusigala nga mugifuga. Mwandibadde musigala mugifuga nga bwe mwagambanga nti eri mu Buganda. Eyo Buganda mwandizooninze. Ne mmanya nti awo katuleke watambule successful bulungi. Tetujja kwenyigawo nnyo. Tulwaniye mu region ki? Mu region endala. Nene nali njogera ne mwannyinaze Guleti Namugga. Nangamba nti yedde eze byuma kye yamukola DRA form zonna ziri mu lubuto lwa byuma zonna yazigaaya. Buli gye yakwatangako ng'ateeka mu kamwa. Namugga Guleti tiyafuna yadde DRA form neemu. DRA form neemu. Njagala kujjukizaako Salam Cyprien yeeno ye yange. Naye nsaba naawe weekolere eyiyo, kola order ofune eyiyo ejja kuyambako. Kakambwe ko kakambwe baaba nakafuuyidde baaba wakawulidde kakwogeza nebyotaalya. So kalungi nnyo nga bw'okalaba kajja kuyambako gwatulaba naddala ng'olina oba ewaka kakuyambako olwe tutambula bulungi, olwe bikuba ku mabaati, olwe bitambula ekiro, ebiwusimanya gino migunju gijja gikabira ewaka, kakuyambako ofera bufuuzi kitegeeza olwe kitatambula bulungi, kajja kukuyambako. Osobola otambula nako mu mmotoka, mu woofiisi, gy'ogenda okutula bizinensi, otuukawo nga tebannaba kutuuka abakulu bagenda okujja nga buli kimu kyonna kikutuka bukutusi, ensonga zonna nga zitambula bulungi. Bakayita Salam Cyprien. Kale kkiriza gwe asuubira nti olina amalogo wonna, oba waka oba mu woofiisi, okafuera mmotoka ng'ogenda kutambula, wonna wooli beera nako kajja kuyambako okugoba amalogo gonna, Shaitan ave mu kifo wonna w'oba oli. Ate njagala rero okutegeeza waliwo ate era n'ewookunaaba, eri okunaaba n'onaaba bulungi nnyo. Era nobeera nga oterera bulungi, oba ogenda ku mulimu oba ogenda wa onaaba amazzi n'onaaba nalyo weeriri, nawe nosobola okubeera nga ensonga zitambula bulungi nnyo. Kyokka ate era eddagala omuntu ng'alemedde ku mwenge, alemedde ku sigala, nalyo likyaliwo. Bannaffe aba Salam Lukuya Clinic bagamba nti weeriri alemedde ku mwenge, alemedde ku sigala, mu nnaku 2 enjawulo oba ogirabawo. Kakati kwebyo nabyo nkunnyonnyodde n'ebirala bingi nnyo ojja kubeebuuzaako. Bakubireko ku 0757 81 67 86 eri 0757 81 67 86 oba ku 0708 94 21 45. Delivery ekolebwa ate n'okutuuka obutereevu ku ddwaliro, ensonga zonna ne ziba nga zitambula bulungi nnyo sayidi awo. Bwe bityo bwe biyimiridde. So kaakati bano abaali baagala okunafuya Kyagulanyi kye baali balina okukola bwe mwandi mubbye situation nga mugireka ng'ebeera nnomu, ng'abeera ewakaawe, ontegedde kati ng'abawagizi bamubeera bubi nga bamugamba ssebo otukoze otya, twakwadde akalulu kaffe n'odda nawo n'otuula. Naye kaakati mwaddidde Kyagulanyi ge mwagala okunafuya mu bantu bamukyawe, ne mumugoba ewuwe. Ndabye wano ka vidiyo wuuno aliyo wansi mu lutobazi ali mu kulya ffene. Okalabye? Tonnakalaba? Sinnaba. Bano baani abaloga? Nange leka nkasiimudde abaana bajja kateekayo. Abaddeyo wansi bambi yeetulidde musajja watwale ku kifene akola ki? Yeeriira. Abadde yekka. Ku kifene yeeya. Bambi ng'alaga munakuwavu uno. Omulaba? Ali ku kifene. Kati teri muntu asobola kulaba vidiyo eno eri emotional bwetyo n'omugamba nti kyawa Bobi Wine. Buli agiraba ng'agitwalirako mukyala we nga batulika nga bakaaba. Okitegedde? Kaakati ono ye muge 230 bw'anaaba mu ngo amutaddewo nga mulamu. Amaanyi g'anaaba nago. Mayitirivu. Yes. Era eno vidiyo girambo ojja gikomyawo 230. Teri muntu asobola kulaba emotional video
efaanagana bwetyo omusajja yenna olubadde mu face atambuza bigere eyalyanga ku Sheraton eyalyanga KFC ali ku kifeene kitaalya ng'ogenda nti akati Kyagulanyi twamumala twamugoba mu bantu ontegedde anaagenda okuva mu nsika eyo gye mumukukumye gye mumusibidde akomewo ku street ng'oyinza ogamba mbogo yeeyita akati nti bw'anaaba akomyewo ajja kukomawo nga bw'amaanyi n'okusingawo nga bw'abadde bagenda kuba mwinako sympathy nnene nga bamwinako okusaasira kungi okitegedde so kakati n'ababalira NRM side eyo oba ebitabo ani abibanyigira ebyo nze nali nsobola okukwata ekibuga nenkiteekako security okitegeera Kyagulanyi ne muleka mu maka ge ne press conference n'azikubanga bwakola ki bw'ayagala because security wagamaanyi baali bagalina kubano bannayuganda abatiitiriza abalinga ebiyenje mwali musobola okuteekawo road block ne Kyagulanyi nga road block muli ka distance nga road block yammwe weeri temwena gwe mugaana kukola ki kugendayo ng'agendayo ne press conference n'azituuza ne mubayinga time mpaka bwe mulayiza musajja wammwe ontegedde naye kakati omusajja mumufudde emotion mu bantu abantu buli alaba ku video bwene za postinga nga atuli kaakaaba kakati oyo 231 ate Kyagulanyi yafuna obulungi nti yajja mu byobufuzi mu myaka emituufu okimanyi nti olwaliro omwana ali mu senior 1 ayingidde senior 1 tunagenda otuuka 231 nga joininga senior 6 oyo mulonzi waani mulonzi wa Kyagulanyi mulonzi waani mbuuziza ggwe oyo bino byonna ebiise 221 nabiki talina kyakola ki talina kyeyeetaaga kumanya so kakati ate ebiseera ebyo tunagenda otuuka 231 nga Kyagulanyi tanaba kuweza myaka 5 ng'akyalina ba argument be bakola ki bakyatambula ku page egi ku page emu kati oli bwavaayo naga nti Bobi Wine anaagenda otuuka ekisanja ekijja nga munafu muzibu gwanaaba ow'amaanyi agenda okubeera ow'amaanyi mwami Museveni anaaba atootowadde bila asatu mwami Museveni agenda okuba ow'amaanyi anaabazze buto Bulakalevu ontegedde 83 bw'ayitamu 5 88 gy'ayatulula okitegeera kaakati anaabazze buto kati goboga nti Kyagulanyi agenda kuba anafuye 231 ani aliwo ow'amaanyi yeggwe mbiraba ebivubuka ku social media okwo bino bitiktok bya NRM oye twamumala 231 agenda kuba takyaliwo gwanaabaawo so kakati reason why bano akalulu kano kakyajinze nnyo abantu akalulu kano kalabisizza NRM ekitabangawo njaga okuwa ekyokulabirako ekyengera ewaffe balangirira meeya osuubira okusuubira nti nze awangaalya mu kyengera basobola okulangira meeya nga amadde simulabangako omuntu nga nze oba kubanga obadde omumanyiiko kale wakiri nga mumanyiiko naye balangirira omusajja nga nange kenyini bwombuuza nti yaani amannya ge nga tomutegeera naye wensula wali bwe balangira yafunawo obululu 3 1 2 3 muleesi ye yakwata ekyokuna kati bwe mwabikola nga mugamba abantu be mubikozeemu beebase yakwata kyakuna naye ne bamulangirira era bw'owesimangawo n'omuntu w'NRM n'omulaba nga azze ku ttale center ng'omanya bakumaze wanneewuunyanga ne ŋŋamba omuntu akuta ekyokuna ku ttale center yasooseeyo yiyi omusajja anonaki ku ttale center nga akuta ekyokuna yatudde ku ntebe y'omumaaso ku ttale center ng'akolaga ne taaga ajambadde balina omulangirira okitegeera so kati
bano beerabisizza nnyo ekisanja kino kirabisizza nnyo gavumenti ya Mwami Museveni okitegedde era 231 abantu bajja kuba n'obukambwe buyitirivu obukambwe bugenda kubeera bungi nnyo obutabeerangawo mu byobufuzi bya Uganda because n'ebigenda okutambulira mu kisanja kino kyonna 231 tewali kigenda kukyuka tewali generation egenda kweyongera kuba nti eri y'amaanyi population nga yeeyongera y'abavubuka ate mmwe ababakulembera temulina any idea gye mugenda kusuula ku mmeeza okulaga nti oba oliawo ensonga Kyagulanyi z'abagamba zinaaba zikoleddwako oba ontegedde kati mpozi nga mutugamba nti kaakati we byatuuse byakuliisa maki maanyi byakuliisa maanyi nakugamba nali naawe ndowooza mwaka guli oguwedde naye ogamba Mwami Museveni abamutegedde mu mbeera nti agenda kuwamba abantu nga lwe yakola tagenda kukikola yawamba kakati mukane 231 mutegere walala ku luno ebintu bingi bye baakoze otuuka ku DR form z'abasajja n'ogamba Allah nga kitalo obutalo n'ogamba eggwanga lino Mungu alisaasire so nga mukuddamu ekibuuzo kyo NUP kaadi yaayo y'ekisanja ekijja egenda kuba teyokya ng'esala busazi egenda kuba y'amaanyi nnyo egenda kuba y'amaanyi agatabangawo because President Museveni ali mu retirement time omuntu ali mu retirement time nga President Museveni ne mu kibiina kyabwe kyenaali tebali organized right now tebali organized ekibiina kimaze emyaka 40 kiyinza kuba nga tekiri organized baafuna ekizibu kimu ekigenda okubaleetera obuzibu tebaamanyira kukyusa buyinza intaano ontegedde kati bwe banaagezaamu okwagala okukyusa obuyinza intaano nga pate balina okubeera divided oba oyagala oba tokola ki oba toyagala singa bamanyira ogenda mu migongo ne balonda kyamaani wabe kale nga bamuzzaawo buzza naye nga bamuzzaawo mu kalulu nti omuntu asobola okujja nga yeesimbawo mu kibiina kyammwe nga muvuganya n'avuganya ne muddamu ne mumulonda naye kakati ye naalimu erina ekizibu n'olutalo olunene lweyolekedde nti kigenda kubeera surprise bagenda kirabanga surprise okola nti NRM esobola okubeerawo neronda kiyamaani w'ekibiina kiyamaani w'ekibiina omujja awo ekitono nnyo ogenda kufunayo ebiwayi 3 ku 4 ontegedde era n'ekimu ku bikulaga kwe kulaba nti ne mu magye mwennyini bw'otunuulya ebigambo General Tafiire byayogera ekyo kikulaga nti ono General Tafiire gwe muzimu ogukiikiridde basajja bakulu abali mu magye ne mu gavumenti kwani agenda okubeera next president after ono kati abantu abali mu mbeera efaanagana bwetyo nga n'abasirise mummwe balina obusungu bungi n'abali ebweru abali out of you balina obusungu ontegedde kubanga olwaliro bw'otunuulya NUP ndaba nga yeekyakkiririza mwani mu Kyagulanyi because Kyagulanyi gundi ye ekyamusobozesa emyaka gimusobozesa mu party abadde successful tolina kyomugamba nti kino akalu kano bakatukubye lwakuba takoze kino byonna mukkiriza nti byonna abikoze eki abikoze bulungi kati oyo mu party ye yejjeeredde naye mu olwaleero abateekateeka okukyusa okuleeta kyamaani addako kyembadde mutakolangako teri kintu kya bulabe mu kibiina ekyamaanyi nga NRM nga kuba nti mwe ebyakalulu temwabimanyiira okitegedde kati kigenda kujja nga kipya ebyakalulu NRM tebabimanyiira ng'alweddeko President Museveni nga bamulonda bagamba nti ekintu aba kyakisobola kikwatamu kaawo bagamba ene wala tulonde naye nti akyasobola kikwatamu ng'awezeza emyaka 9 ontegedde nti ebimu ku byoyambye kino kinotinge ebimu ku byayambye ennyo bano abasajja abayiraani ensi yonna yasuubira nga ne intelligence eya CIA ne Mossad ne M16 eya Bungereza batudde bwe bati wamu bagamba mumanyi tugende tutemule Ayatollah bwe tunaamutemula
regimu yegenda kuwanika emiki emikono bagende ku kibatukoze wakiri tuteese bonna abagenda okujja because Isiraeli na America ne banywanyi baayo tebasuubira nti bagenda genda mu open war baali bagenda nti bagenda kukola gundi eyo gye bazze bakola nga bwe baatemula Jeno Kasimu Suleimani nga bwe bajja ne batemula gundi okitegeera bagende batemule badduke bakole ki era walaba gundi yasooka ne bagenda ne bakuba bonna baakyaluka ne baddayo America nnyonyize ne ziddayo egi ne Israel ne ziddayo Tel Aviv ontegedde kaakati naye omusajja kiyabalaze nti obukulembeze bwe ne bwotemula abantu 15 abasookerwako regimu esigale ekyakoze eki ekyayimirire kuba alina kiyabamanyiiza nti leero wendi enkya sikola ki enkya siriiwo olaba bajjeno bonna olwali abaduumira otala ababadde ab'owansi nga bwe batemula jjeno oli ne baleeta omwana ne bamuteekawo terina kikyukako ku mbala y'olutalo because nti byonna ebibadde bijja bibeerawo bonna mu bwongo bw'abannansi ba Iran ne bakulembeze baabwe byebyo bye babadde basuubira ontegedde kibaleetedde okuba nti n'olwaleero gavumenti yaabwe ekyali gumite ate tegenda kugwa tekisoboka tebagenda gisuula tesobola kugwa so kati bana ba NRM olwaleero nti obuyinza bamanyidde kubuzimbira ku muntu ogwo ku muntu omu Mwai Museveni egenda kubeera surprise okutuula enamboole nga balonda ssentebe wa NRM nga si Mwami Museveni bagenda kubeera divided nga nekikola nti bagenda kubeera divided kekalulwa kennyini akakaggwa nga balonda obukulembeze bw'ekibiina abantu abagenda enamboole tebagenda na idea tebagenda na bumanyirivu ekololo tebagenda na bumanyirivu tebagenda na idea tebagenda na kwagala wabula bonna bagenda ne baddira sente zaabwe ku akawunti ne baziyo ne baweeka ebisawo ne bayingira kololo ontegedde ng'omuntu yeesimba ku kifo kimu kibiina naye nga yennyini omugamba nti kakati ekibiina kino kyogerera ebirungi 4 tukuwa akalulu nga tasobola era walaba abantu bangi abaaliyo abalina ideas ennungi abalina ebigendererwa ebirungi nga n'ekibiina bakyagala obululu baabo bakuba because tebalina ssente kakati next time nga Museveni taliiwo bazze basatu mwagalako kyamaani wa kibiina nga bonna balina ssente bagenda kuleka ekibiina bakikubye kubi nga bakyawuluzaamu nga bali divided so kakati awo NUP wenkugambira nti 231 yegenda okubeera second option mu bannayuganda oba oyagala oba tokola ki oba toyagala because n'olwalira bali mu NRM ne bwatunira basentebe baayo ab'amadistricti basentebe baayo abazi division basentebe b'NRM ng'ogamba pate bajagala bamme sente olaba banaabeerayo tebasobola kubeerawo teri adasobola kusuulayo yadde ekiro n'ekimu era bonna ne bagenda okusinkana Museveni n'abagamba lyo sigenda bawo yadde 10 nja balaba olulala balemerawo tetuna bututambula tetuna butuvaawo tetuna butugenda kuvaayo tetuna amafuta genda tuzaayo bonna babeereyo teri avaawo gwajjaka bakole okitegeera nze nyina mukwano gwange yampadde ebbaluwa ngende mu State House mbu waliyo futaali yagimpadde ebbaluwa gyeri mu ofiisi futaali teyawedde oyo anti bagulire babadde n'ebansi bambi babaddeyo musajja mukulu mbu pulezidenti agenda kusibula abasiraamu ebbaluwa agenza okugira nti ebbaluwa weeri so nga nange bampise ku futaali tewagenze ku futaali yengamba kakati nze omusajja waliyo futaali asobola okusinga KFC wakiri wali kwa Miri Foods okitegedde kakati we namugende nti anze sinyinza obutasobola naye bwe yaŋŋambye seeka weebeeremu bagabayo ka transport kale wakiri buli muntu avaayo n'akakadde okiwulidde kakati ne bagenda saali azaamanyiza kati ekifo kyange nakitaddemu omulala kati bwe yavudde ne mugamba owaayi mpaka kakadde nanga seeka wallahi batuwadde emitwalo 10 emitwalo 10 ontegedde kati abo be bantu gavumenti ole kwezimbira titeri agenda kujja mu maaso go olero President Museveni tekyali agenda mu maaso ge nga mukwano gwe gumutta
nga laavu ya Museveni ye mukola ki ye mutta ayambala t-shirt wakuwa mitwalo egi ebiri aziranga ku kizindaalo wakumala kuwa mitwalo egi etaano Bobe Kulu agenda naziprintingisa amala kubako njawulo okitegedde agenda ojjambala ganango ojjambala sooka onzigye ontegedde kakati eba tekyali political party kiba kifuuse kibiina kya bwegasi okitegedde ebeera efuuse kaba kafuuse kabiina ka bwegasi so kati nkugamba NUP 231 kyekibiina ekigenda okubeerawo because bapolitician bonna NUP bafungudde abandi badde second option bonna Kyagulanyi abafungudde gwokyalinayo politician omulala gwosobola okuteresa ekyapa kyo nga si Bobi Wine tewali omusajja akyavaayo n'ayimirira bw'ati ng'abantu bakyasobola okumwesiga ne bamugamba nti otumuteresa ekyapa kya KCCA bwe bajja ne bayimirira kuliko Mao kuliko Mpuuga kuliko Asumani Basalirwa kuliko Bobi Wine nga twagala goteresa ekyapa kya Uganda ani gwe balonda gwolonda ani tweyanziza nnyo tweyanzege gwatulaba nga twagala goteresa ekyapa kya Uganda sajja mwesimbu ekyapa abakyayina baleke kitwala ne tugenda wali ekololo Honorable Mpuuga ne tayiye Honorable Mao Honorable Bedi Bwanika Munyagwa naye najja n'oluseniya lwe basalirwa naye najja ne Bobi Wine najja ne bagaa kakati ku bano tulondeka ogu ngo tugenda okuwa ekyapa kya Uganda kuba akalulu mayanja togwamu maanyi kakube ng'ensi ekulaba ani gwoteresa ekyapa kya Uganda basoke bampeyo kasente ali kyenkulaga ekyaliyo politician ali trusted ng'ogyeko Bobi Wine bonna abapolitician Bobi Wine abakubye n'abateeka ku ttaka because babadde n'emyoyo mitono bo bali basuubira nti naye agenda kuba na mwoyo gwa bwakulya yabalaze nti kanze nsigale nga nyimira buli ayagala ak'okulya gwe kola ki gwe yitamu ogende sinabye omusajja Honorable wange ng'abo kyangambawo timulangako ng'ayambadde ekkanzu aliwa waali owaye sajja namulabyawo yagenze ne Honorable Faruku Ntege yagenze ne Honorable owekawempe owakawempe empya bonna nga bambadde amakanzu batega nga mizikiti temugambala oba bagaguze wabasajja battu buli bagenze awo nakasero bagalamuza tumulagire ddala nti leero tuvubye ekibinja ky'abasiraamu ab'amaanyi ontegeera kaakati abo abantu abambala ekanzu olw'okusinkana Pulezidenti Museveni olwaliro si be batuufu kwe tulina okubeesingira omuntu asobola okubeerawo nga tayambadde ekanzu naye n'akola obwa imaamu nga bulungi nga n'abantu bawulira so kaakati ne politician mu Uganda tekyali okitegeera the reason why NRM abamu batandise okubeesingira ku General Muhoozi oyo si politician the reason why ne taata watuuka omugamba nti ku bino ebya Russia tobaako kyoyogera rather ebya America ne Iran sirika ontegete kati omuntu gwe bakyawa briefing y'ekyalina ekitobo ekitogo mwagala okwasa obuyinza ate nze njagala babumuwe by the General Muhoozi musupportinga nnyo musupportinga abeere pulezidenti w'eggwanga lino okimanyi nti General Muhoozi bw'abeera pulezidenti w'eggwanga lino enkolagana ya Uganda n'amawanga amalala egenda kwongera okweyongera ekyo badde okimanyi kwebyo byatika ku tweet ne byayogera ate enkolagana yeeyongera etya enkolagana ya Uganda n'amawanga amalala nga General Muhoozi ye pulezidenti eggye lyaffe ligenda kuba ly'amaanyi olwo ojja okulaba UPDF ng'erumbye New York okitegeera ng'eyise mu bbanga ng'eyise ku ttaka wonna weena beeyise ojja okulaba UPDF ng'erumbye New York kakati nze njagala nnyo omuntu alina ekintu nga kitono naye ng'ayekkiririzaamu okitegedde gw'osuubira omusajja bw'ajja ne mashini gani nga gw'olina kasaale omuwa bwe mukyalawo kati General Muhoozi ekyo kyakugamba nti yadi weetuli naye era tuli b'amaanyi kati zobola njagala bamuwa obukulembeze enkolagana ya Uganda n'amawanga amalala eyongere okulongooka tubeere nga tukolagana bulungi ne Kenya Tanzania South Africa Egypt bonna abalasha nga tukolagana bulungi bw'otawa oyo obuyinza oba ogenda kubuwaana so kakati after that
nga President Museveni amaze okuwangula ekisanja kino NRM nga party tebalinayo wakaddako because balema okukkiriza nti mu bo bennyini musobola okubeeramu ssentebe w'ekibiina bonna obuyinza ne babwejjako okitegedde era nabona essaawa eno bwennyini ne bo bagamba tikakati mugire Museveni kati aliwo mulonde bonna tebasobola kulonda kati ekigenda okubataasa ennyo nga bagenza okutuula olutuulo olunabaluddako egenda kubeera nkaayana ezitabangawo era enkaayana ezo ezitabangawo ezigenda okubeeramu NRM zezigenda n'okukomya ekibiina kye bayita NRM mu Uganda temujja kuddamu kiraba because ye n'omuhoozi ne bw'anaaba yazitajja zisobola tebajja muwulira because bano baagala byakulya tebajja muwulira baagala byakulya teri amwagala nti muhoozi ono mulungi nnyo ye musajja akyasinze era gwe tugenda okuwa obukulembeze bonna bakabanda baliwo lwabwakulya era muhoozi nakera ku makya n'alangira nze siyalina wadde ekikumi kabanda adduka y'emisinde kabasanga mu nuupu bonna bamikwano gwe ba anko Gasumba bonna basanga mu nuupu kwaje basooka nga wadde okimanyi nti mu bantu abasooka mu NUP yali mukwano gwe nga Frank Gasumba yasooka wakyagulanya emagere agenda okuyingiriza mu Luseniya bw'ati meeting esooka ewedde ne bagenda yadde ka transport n'abayita mu meeting ey'okubiri olwo batuula magere n'abayita mu meeting ey'okubiri ne bagenda ne bamala okugiteesa tebali yadde ak'okunywa ono anaasobola obuyinza ono era byonna byolabibwa ku Bobi Wine oyo ng'afugaani tasobola kutufuga oyo biki tebamulanga nti si mugezi talina byabawa otegedde abo bonna abaana ba TikTok boolaba ku social media okwo singa Bobi Wine alina abasobola batuuza ng'abawaayo n'abawa miliyoni 3 n'abawaayo 4 n'abawaayo 2 singa bonna w'amaanyi naye tosuubira nti bamuvuma nti musiru bamuvuma lwa nsonga egi buli webakuba ku mbuto zaabwe bwe bati tebawulyamu nnyama ye agamba nedda so kate ejje n'omuhoozi gwe kyemumanyiiko ebyokulya ebyo naddala ebyo ebyokuculupya tabyagala ayagala bw'oba olidde eryakaakuwadde ogende kale ate bano bamanyira okulya n'okwebegera nebebegera nako okiwulidde tebajja kusobola kukola nabo kukola naye so kati NRM erina okusomoozebwa okw'amaanyi mu kibiina kyabwe okuva kati n'okutambula okuva kati 2-3 awo ku biki ebigenda okubeerawo biyinza okuba ebirala kale tweyanza nnyo tweyanzeege nyaga kuddamu kujjukiza Salamu Sipre weeri gyefunire ejja kukuyamba ate neso okutwaliza ddala ebbanga ddene bwobanga ogikozesa mu ngeri ennungi gwe wonna wooli oba waka oba mu woofiisi oba mu mmotoka waka bintu bikuba waliwo amalogo just kano bakayita Salamu Sipre ofiira bufuuyizi kano kajjako kano n'ofuuyira mu nsonda n'ensonda oba woofiisi oba waka oba mu mmotoka akajja kuyamba kulaba nkaga oba amalogo wonna so keekwate ate nga n'eddagala erijja omuntu ku mwenge ne ku sigala nalyo weeriri kale kuba ku 0757 841 787 oba ku 0708 941 45 kale tugenze mbadde Kamyuka nze Geoffrey Mayanja tukwagaliza weekend ennungi Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako okenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa
obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenze okusaba emirimu ngezizaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga serengeta ku katono awo boyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'obanga omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.